Ya abali mu studio ne bannaffe abagenda maaso n'okulaba So TV enkya ya leero kakati wano wetutuuse ye Ppaaka enkadde yonkadde ng'ekigambo bwe kiri ye Ppaaka enkadde twandibadde tulowooza nti oba oliawo bannaffe bano aba KCCA oba abakwatibwako ku nsonga eno wakati mu mbeera eno aliwo n'akalembereza gwandibadde mukisa gw'amaanyi era nga mulungi nnyo ogenda maaso n'okuddaabiriza ku Ppaaka eno eri mu mbeera eno nga bw'ogiraba ssaawa zino embeera yayo yo mbi nnyo nnyini ddala nga bwe mugenda maaso n'okugiraba nayo yakala nekalira ddala naye ndowooza nti kino kyandibadde ekiseera kirungi nnyo nga temuli motoka n'emu ne bagenda maaso n'okulayika nti oba oliawo bagiddaabiriza mbeera eno gyerimu ey'ebizizi n'ebitabataba ebirimu ne bagenda maaso n'okugijjamu tugenda kubanga tuyita wano ate tulabike nti tubalaga ekiri wali ku mini price awo nawo we wamu kuba bifo ebibeeramu abantu abangi naye yo ngayo Ppaaka enkadde bweti bweri yembeeramu eri ate naba kukwatibwako obupande bukyalimu ba stages ez'enjawulo abantu kaakati balina nabo omukisa abatonotono bali mu kibugo giyitamu nga tewali kibakuba ku mukono gwe mulundi ogusoose okulaba Ppaaka nga zino nga zikaze ne zikalira ddala mu mbeera yonna oba nnaku nkulu oba kwekalakaasa oba ki ate wabangawo mbeera yali emazeemu motoka mu Ppaaka zino naye kaakati tusobola okulaba embeera nga bwefaanana mu paakisi zino ez'omu kibuga ebbiri ennene ezirimu empya wamu nkadde yo bweti bweri naye oluguudo lwa Peni Kiwanuka nalwo lukalu bwe kalukalu tekuli bantu boyinza kulabika nti oyogerako wadde emmotoka zo ntono eza buyonjo eziriko ate nga n'abannaffe abalese emmotoka za buyonjo abasinga bagizikyusizza kaakati tezikyali za buyonjo zikola nga takisi batikkamu abantu babiri gwe nakulamulira zakulamulidde n'abanga akutwalako mu mbeera emu oba endala era kati ezisinga zolaba ku nguudo eziriko abannaffe abo bagenda mu maaso n'okulabika nti bazikozesa okulabika nti bafunamu kasente mu kiseera kino ng'ensi n'abantu beetaaga okuyambibwa naddala okutambula abo ababeera baagala okutambula wano ku Peni Kiwanuka nga ogenda okuyingira wali ku batabatu ku mini price bwe wati bwe watunula wano wabeerawo abantu bayitirivu nnyo naye kaakati ogenda maaso n'okulaba embeera nga bweri enguudo zonna nkalu eziviira ddala wali ku Sebana Kizito road ne zisala ne zituuka wano Allen road nalwo lukalu nalulengedde ate naluno oluguuka wali ku Equatorio oba ku Kyaggwe road ne lugata ku Bombo road nalwo lukalu bwe kalukalu abantu tewali mu mbeera emu oba endala enguudo bwe zitweziyimiridde ekibuga bwekiti bwe kifaananya ekibuga bwekiti bwe kyakedde olunaku olwaddirira olwa pulezidenti okwogera oba okuyisa ebiragiro wano waliwo abantu bangi naye bagenda bakendeera buli ddakiika eyitawo abantu wano bagenda bakendeera mu kibuga luli twatuukawo ssaawa zaali bwe ziti ng'olaba ate abantu bangi njiko kaakati tutuuseeko ku ssaawa ze zimu naye era olabanga kati ate embeera yo egenze ekyuka abantu bagenze bakyembulesinga abantu bagenze bakikkiriza abantu bagenze bakkiriza nti balina okusigala ewaka paka nga ate tufunyeyo ekiragiro ekirala city center wano wakati bwe wati bwe wafaanana ndaba emiryango giyingira wano ku emiryango egiyingira mu kikuubo mikalu emiryango kikuubo ye mukalu katono nnyo kikuubo ye bwati bwafaanana abantu babakkiriza kuyingira ndaba baggaddewo ekitegeeza ekikuubo kyo kyaggaddwa ebyaddala temuli bantu mu mbeera emu oba endala kubanga olabira ddala kati baggaddewo luli we twagirawo waali isiwaggale naye kaakati bw'otunula olabanga ekikuubo kyo ate abasazeewo okukigala temuli muntu n'omu lujjukira we twagirawo ku lunaku lwali lwakuna ekikuubo kyalimuko ku bantu naye kati bw'ogenda maaso n'okulaba ekikuubo tekirimu muntu n'omu tebakkirizibwa kuyingiramu okujjako bano abagenda maaso n'okulabika nti oba oli abakuuma emaali y'abasuubuzi ekikuubo kyo kirabika kyo kyaggaddwa nga bw'ogenda maaso omulabi waffe n'okulaba mu kiseera kino kirabika embeera ya social distancing n'okuuma ebyobulamu wano bye byaleeseewo embeera eno okubeera bwetinga bwe tugenda maaso n'okulaba okuggala ekikuubo kitegeeza nti emu ku business hubs zetulina mu ggwanga Uganda eri down mu mbeera emu oba endala so nno bannaffe abadde balowooza nti musobola okujja mu kikuubo ne musuubula kirabika tekijja kusoboka olw'embeera kati gye mugenda mu maaso n'okulaba eri sayidi wano ekibuga bwe kiti bwe kikedde luli we twagira mu kikuubo kyali kiggula era nga waliwo n'abatandise okuggulawo kati we tuddiddewo nga ekikuubo kyo kiggaddwa enzigi eziyingira kikuubo ziteereddwako n'amakufulu mu mbeera emu oba endala tweyongeddeyo katugendeko n'emirango by'abakama baffe ate tutunuulireeyo ewalala mu kibuga Kampala bwe wayimiridde.